kama sente ozijja wabba muyindi ndi mukuzimbawo wakiso sajja muzungu kwezuula obadde okimanyi nti nabonaabona nnyo nga simanyi kyendi naye gwe ndaba embeera gye nalimu Saudi waliyo ndaba nga ntegeera sajja akatapu ke walina ku kiyoke kati kabulireko banno akatapu bakamanyi bakadama banange bakamanyi kaba kapiira kabeereyo mu kinaabiro kafuwa otuzi tulyoka tugwa wali n'osabbala so nali seegomba yonze musajja nze neewunya n'abaana bakadama bendaguza ku babosi baabwe ng'akatapu gye kali kalina otwokya kalina otunyogoga kankwateko ku kisumuluzo ky'omugagga bannaaye naye ng'okiwulira bwe kiwooma akatapu ako sikategedde maseko nyinyonnyodde katapu mukakosa muti okwekkakkanya akatapu ako kabaamu otuzi luno olupiira lwammwe lwe twefuuyira n'onaaba kati wali onyigako kabeera bwe kati kalina pressure ogiramu bwoti buli wakakuba ku nabuzaana n'akakkanya ate olina kyongamba kano nze omusajja wabendi mba mwendako ki already mba maze okwekakanya nze binyumira nze munaye tokyanyumiza basajja ate kati obeera oyagala kukakkana bukakkanisi kanyumisa bw'oba eyo wala nga toyina musajja kanyumisa ne kati wano ndi ku mbuga entuufu natuuka mu Uganda basajja balayisi g'oyagala baneefuna obadde ki kugambye mwana gwe kyoyagala ky'omukozesa kati oyagala gy'omutwala kati fe abalinamu ku ssente olaba omwana ogenda muwa ssente mmeka tali bya ssente mmeka tetumugula afuuka boyfriend we alina okukoleza empale alina okunaaza ebigere ensawo simukiriza nnyo gikwata kuba baba babbi ayinza okudduka nayo alina okunvuga ate wavaamu alookinga mpa ebisumuluzo byange awo mufugiraawo omusajja nga mwavu tokkiriza nnyo kumuwa nnyo ssente bw'amala okumunyiriza bulungi nnyo ate wabaawo amutegula omulala mukuumiraawo ng'omuwayo 2 10 agenza aguze engatto ya 15 tomulaga nti omuwaka kadde abeere nako mu nsawo bannange abalina abaana abalenzi tukolerere nnyo abaana omwana omuwaavu ayagalwa nnyina beekolerere bino ebibi mugenda ate bibi nabo bagende bennyini beyambuleko ebisiraani naffe twali tubiina naffe batweyambulirangamu yes gwe bakweyambuliramuko nga lwaki tebakweyambuliramu otuuka omusawo nagamba bakweyambuliramu nga tola of course wali okozesa abasajja bangi olw'ensonga oyagala kufuna kakulya oyagala obeerewo mwabo bokyanze mwe muvaamu omuntu ow'omutima omubi nga yaze ku ekigendererwa kye kyakweyambulirako kinga boolaba bano abasajja abagesu bwe bamala omusala bwe bakuyambye bajja kweyambuliramu g'osigale n'omusiraano katonda wanaabakuvuddemu ojja genda bakutwale bakusaddako manyi nti abawala babeera mu kirabu omusajja n'amugula n'amuteeka mu mmotoka n'avuga n'atwala obusiro bubajjudde omuntu gw'otamanyi w'omwesiza otyo okutuula mu mmotoka yakuvuge kyova ababayonkesa emisota enfuddu ekyo nkiwuliddeko abantu abagaga abasinga balina obusenge bwabwe nga mulimu emirambo nga yateeka omwo maama we ali omwo nga gwe ogenda omusongole enjala omusimuule omunaaze bakuweeziza ogende ate bw'onooyogera ate bw'ova eyo kyemanyi abasinga baba bamawubewo batofudde osobola okufuna ekyekango ku bwongo n'otokyalengebwa nga olinga gwe batokyalinze so mbagamba nti ekintu ky'abagaga abo mubeewale kwagala nnyo ssente naye kaba bisaddaake naawe adijja byagala nnyo ssente tebyagala kukola olunaagira nga bigamba ffe twaguza amayembe nti mase yaguza amayembe omuntu emyezi 6 twakamula abadde mwavu agagawaliddemu atya genda ku reception ya bukedde nali noonya kubeera sita nakula nze omanyi nako yanyigako nnyo njeri gye tutakula na taata nga mama waffe yatoba nenkolako kaliyoki nga nzina bwe namaliriza okukola kaliyoki neŋŋamba kaliyoki tebantegedde kubeera serebu nendaba nga ababeera kubanoonya babeera ba serebu neŋŋamba nenoonya enamba nengendayo naye ng'ekituufu wali togenze kufuna musajja wallahi ya mungu nali sigenze kufuna musajja ebyaddala nali njagala kubeera sita era we nagenda layini yange nkeera nga bamaze okundaga ennaku 2 ng'eyima simu gayitiridde nga buli wempita ku stage baga wuye yabadde kukedde yoyo keeko nagimenya ebyaddala naye mpaka katonda we nagamba nti naye lwaki sifuuka serebu era neebaza n'omuntu ndowooza yampa amagezi gogende Saudi kuba gye nafunira gundi platform yes naye ate we natuuka nemanya nti obwa serebu nabwo bubi otambula buli omu agamba wuuyo yoyo laavu mase kyonka oluusi oli ku bigere
oluusi toyina kakulya ofaanana kyovula abaserebba ba tikitokers beesibye mu bwavu lwakugaana ogenda okukola kuba bamanyi ngu babamanyi ate okutembeya ennyaanya ate okutembeya ddole ate okutembeya engato bamumanyi ngu sita ki ng'osula enjala. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, spot massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708-842-821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Kati wano toli mweru. Nabadde njeruse nnyo. Ngolinga muzungu. Musula muganda wange ebizigo byokozesa obijjawa. Weekuba mpiso kati. Nze. Obilinyira nyonyi Dubai. Netabulira. Mbijja Kenya. Abalungi abali ku HK Media, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeze Hadija Kigozi tuli ne Love Mercy. Love Mercy ono mwagala nnyo lwansonga njagala okulaba omwana omuwala ng'otambula nga tosigala mu kifo kyekimu. Love Mercy omu ku bakyala ndowooza abakituuseeko uno kati avuga Subaru UBQ. Maso oyina okumpa leero ku ssente oyina okumbulira ssente gy'ozijja. Mazima naye nga musibye mutya abali ku HK Media bagita HK Media banange ensumba obutasoma buluma bukulu naye bundumiddewa nze atambula ntudde naye nga mbalamusizaako ba mikwano mbagala nnyo ya mwebale kutulaba mwongere nno ddala okutulabira nno ddala endowooza baako makunda baluli nga nsabiriza bambi twali tugenze ku ssomero lya Rabiba Musa Prizinga lwe baakoma ebiseera ebyo wamana alina akatandika okwezuula nga nfunamuuko butonotono bambi annange mbajukiza nti aba Daxin Collection we bali okuba nti bakuguliza ebintu okuviira ddala naddala e Dubai. Gwe wenna alabye ekintu online oyagala bakiku orderingire obuntu obutonotono, engoye z'abaana, engoye z'abakulu, sharia nsindikira sharia eyo nagirabye mu dduuka gundi ngenderako eddeiro ngulireyo kino. Aba Daxin Collection bakikukolera bulambalamba ebintu byo bikutuukako paka ku mulyango ewo. Banafa banakyo tihab bano basala weiti gwakoyo olubuto olunene akoyo omugejjo bakubireko bajja kuba bakuyambako bulambalamba. Mpoza tene Platinum Wellness Spa genda yokole ku sauna services zaabwe nnungi nnyo. Ndi n'omuzungu nsanyusa okulaba nange okusanga mukwano oli otya Adijja? Oli bulungi amiina nga bulijjo sikyuka bwentyo bwendi ate munsabira ne mumpisaamu eggaali nze nsigalawo abava kusabula bwe bityo omanyi media mwino giyiga buyizi bwetabaako ntalo nayo tenyuma lwakuba nti ffe twakula ne tuzivaamu otunuulira abaana bo n'ogamba n'akola ddi entalo mpaka ddi era n'akomawa kifo kye wandibadde okola oli mu ntalo oyagala kubeera ku For You page mwana watu For You page tesasula banno bali bulungi. Tumanyi tino TikTok mugifunamu ssente. TikTok ogifuniramu wano nga bakuwa ebirabo. Naye ebyo ebirabo biba bitya buli kirabo kya ssente nga mmeka? Mulimu ekirabo ekirimu bayinza okuwanga empologoma erimu emitwalo nga 25 sina kindi meka. Ogenda kwekanga ng'olina ssente. Abaana era abo babeera nnyo ku live. Buli dakiika live asobola ogifunamu ka business. Yeeruko ssente. Naye ate obutamanya n'obutayiga. Tosobola nze Love Mercy omukiga kumbeeza ku live forever nga sina kyendanga. Obwo bwavu ogwo mutwe gwa bwavu. Mwoyo gwa bwavu. Muguba mwoyo gwa bwavu. Olina okuba ng'oyingiza abantu nga 3, 4, 5 naye g'oyimiridde just ku ssimu. Kati ku live okumala ezo zonna essaawa oba oyogera ki? Kuba nze ngendako ku live ebyokwogera ne binzigwako ne njivaako mudazi. Andi kati kyekyo nti oba tolina byolanga oba tolina byotunda gega amagezi amatono waliwo abantu Katonda be yatonda nga balina okufa obwavu. Ndako omwavu yakutamye luno. Tereza kamera Adija, tereza kamera. Waliwo omwavu yakutamye nnyo. Banange bayiga okukola baganda bange muyiga okukola. Obwongo bwammwe bulowooleze wala so si wano okumpi obwavu buluma banange bwendi saagala na mwavu kunsemberera naye lwakuba waliwo wenzijjukira ne nga nange nali mwavu naye omwavu atama omuntu asabiriza buli dakiika banange omuntu atama
otunulira wana abasajja balina amagulu n'emikono ku TikTok tebaagala kukola bali mu kusondaza mmotoka babasondereze ennyumba ne weebuuza fa abakazi myaka 29 tuvuga mamotoka galiko saawa ze Obadde okimanyi nti ndi mu kuzimba kalina mukama sente ozijja wawabba muyindi ndi mu kuzimbawo wakisajja muzungu kwezuula obadde okimanyi nti nabonaabona nnyo nga simanyi kyendi naye gwe embeera gye nalimu Saudi wali ondaba nga ntegeera obeera oli gundi fe twalowooza nti oli mukwejjako kiwubaalo ku TikTok abaana bonna abali Saudi obalaba bye bakola bye nalinga nkola zo kibeera natuuka ng'ekiseera nga ndinga omugwi wa ddalu nga ndi ensani ya bbiri ez'omuceeri ng'okola nnyo n'okoowa ate mbumpulira nti n'obutagira bino obutakutakulamu nayina akataapu kange akataapu kange kaali kankolera bulungi nze nali seegomba na musajja akataapu ke walina ku kyeyo ke katya kabuulireko banno akataapu bakamanyi bakaddama banange bakamanyi kaba kapiira kabeereyo mu kinaabiro kafuwa otuzi tulyoka tugwa wali n'osabbala so nali seegomba yonze musajja nze neewunya n'abaana bakaddama bendaguza ku babosi baabwe ng'akataapu gye kali kalina otwokya kalina otunyogoga kankwateko ku kisumuluzo ky'omugagga bannaaye naye ng'okiwulira bwe kiwooma akataapu ako sikategedde Maseko nyinyonnyodde kataapu mukakozesa muti okwekakkanya akataapu ako kabaamu otuzi luno olupiira lwammwe lwe twefuuyira n'onaaba kati wali onyigako kabeera bwe kati kalina pressure ogiramu bwoti buli wakakuba ku nabuzaana n'akakana ate olina kyongamba kano nze omusajja wabendi mba mwendako ki olwedde mba maze okwekakanya nze binyumira nze munaye tokyanyumiza abasajja ate kati obeera oyagala kukakana bukakanyisi kanyumisa bw'oba eyo wala nga toyina musajja kanyumisa ne kati wano ndi ku mbuga entuufu natuuka mu Uganda basajja balayisi g'oyagala abasajja balayisi obadde ki bana abasajja bawana batayagala kukola abasajja nabo beetunda obadde tokimanyi Katonda wange batuwetega mukwano kati saawa zino tuli wano ku gladiator leka ziwera saawa mukaago gw'emisano genda kulaba abaana abalenzi abali wano nga beetega balungi naye mukwano gwange tebalina mirimu balya kunabuzaana waabwe kugambye mwana gwe kyoyagala ky'omukozesa kati yagala gy'omutwala kati fa balinamu ku ssente olaba omwana ogenda muwa ssente meka tali bya ssente meka tetumugula afuuka boyfriend we alina okukoleza empale alina okunaaza ebigere ensawo simukiriza nnyo gikwata kuba baba babbi ayinza okudduka nayo alina okunvuga ate wavaamu alookinga mpa ebisumuluzo byange awo mufugira awo omusajja nga mwavu tokkiriza nnyo kumuwa nnyo ssente bw'amala okumunyiriza bulungi nnyo ate wabaawo amutegula omulala mukuumirawo ng'omuwayo 2 10 agenza aguze engato ya 15 tomulaga nti omuwa akakadde abeere nako mu nsawo bannange abalina abaana abalenzi tukolerere nnyo abaana omwana omuwaavu ayagalwa nnyina beekolerere olaba nnyoko yagaana okukolerera ng'oli muto saawa zino yakwagalamu ebyobugagga mulimu abataafuneyo opportunity bazadde bakolerera abo baana babagaga kati saawa zino nze mange tewankolerera ne taata wange tewankolerera kati ate onjagalamu ebirungi we byakulemera ku myaka gyo eja oboted amini lwaki obinjagazaako wano ku mulembe gwa muzadde oyo abeera muzaddewo mmase abeera muzadde siganye ate no kyeka taata we yakusonyiwa wangamba yakukolimira oba taata ye yakusonyiwa n'osumulukuka nzo neba naye baana mwe kati kambabuulire ekintu kino abazadde buli we bakoma okukolimira abaana nti nze nkukyaye nkukolimidde omwana tagenda kumanya tagenda kwezuula agenda kubeerawo nga mutiitiizi olw'ensonga nti maama amukolimidde ate abazadde abo be mulaba batukaka ssente balina olulimi olubi buli ddakiika kukolima buli budde kukolima omwana alyeyo ku kyeyo onoonsindikira ssente tozinsindikire maama omwana n'amugamba maama bannange mbadde nange nyina guno omwezi kyenjagala ozikoze kale maama ate tewatuuka nnyo neejusa olunaku lwe nakuzala singa no nakugjamu nno singa emmotoka yantomera nkulina mukolima ki bazaddemu emyaka gyammwe giba gyabalema okutukolerera mutuleke naffe tuzadde tukolerera baana baffe bwe mba nyina kyenfunye ndeka nkikuwe mu mutima mulungi nga maama
nkwebaza okunzala leka kunkako kulabirira. Yes. Mase. Nina abaana abajja mu inbox yange ng'abazadde babakolimidde. Omwana ali mu Saudi Arabia afuna emitwalo 9. Kugisindika wane Uganda watuuka emitwalo 8. Ayina abaana be basatu beetaaga okusoma, beetaaga okulya, beetaaga okuba obulungi. Obadde okimanyi nti abaana abali mu Saudi Arabia akubira essimu. Nagamba Mase ngenderako nyina omwana yangambye Mase ngenderako enansana ewa mama wange. Olaba abaana bange. Natuuse ng'omwana ali mu ngoyi enjirufa abaana bayina obubuto bukomere namukubidde ebifaanano omukazi n'akaaba amazigo. No wali bimukubidde n'osooka omunnyonnyola n'obake n'okibikirira. Yantumye kukuba bifaanani kuwa baana be. Yagulira maama essimu baganda bebe bategerera essimu ya maama tebamukiriza maama ku recordinga abaana bali kubawa. Obakati de sente zaweereza baganda ba maama. Sente zaweereza zisomesa abaana b'abaganda baabwe. Bebo ba mama betubagamba nti bayina sosola. Mama nazaala omwana nga abaana bali batano naye nga ina abaana babiri basinga okwagala nti we batafuna kino tayagala ate bo bano batayagala bakifune. Naye embeera yebeera etya bannange nze ng'omuzadde sinaba kugitegeera. Adija bw'oba oyina maama wo nga talaga mu baana nti ono gwasinga okwagala fu kamera weeyisa emikono mu maaso. Fe abamu twakula nga tebatwagala. Ekyo njagala okimanye. Sigamba nti tubeera awo n'ogamba nti maama wange nti kamwogereko. Naye waliwo ekikunyigiriza mu mutima. N'oyagala owa abaana obuvumu abalala. Buli wonnoobeera ku maama wo nti otya okukolimira, otya okukyawa, ogenda kufa ng'oli mwavu. Famire yezze emabega. Naye bw'oligamba nti Mukama kama mbaya ni mbaya, nange nzaddeko nyina abaana kati ngoyinga mu maaso n'abaana bange ojja kulaba ebirungi. Ebyo bye babagamba ng'omukisa tetuganye nguguva eri maama. Naye mukwano waliwo omukisa ogujja nga nagwo teguva ku maama wo. Ekyo nakyo njagala mukimanye. So mulekerawo okubeera batiitiizi ne mubeera mu bwavu bwe naagendako wano bwe nakola kino maama wange agenda kunyiiga n'osanga oyina omutwalo n'oyagala oguwe maama wo alemu okukolimira naye ng'abaana bo bali awo batudde tebasoma n'okusoma babonaabona. Lwaki njagala weetuule mu kifuba otunuulire maama wo bwe yenkana naawe ozadde naawe oli maama kati. Maama bw'akolimira mukolimire. Bw'ajjayo ebbeere lijje yoli maama. Kisirani ku kisirani nze Adija nkubuulira mazima abazadde abo. Twogera ku bamama abeeyisa mu ngeri bwetyo. So si bamama bonna. Bamama abamu balungi, bamama abamu babi. Njagala ojja kutunuulira comment section eye kugamba ki ku bamama abamu wogenda okuyiga nti abaana abamu babonaabona. Nateeka yaako omuwala yali ayogera ku maama we ng'agamba nti nze wano ku internet okubuulira maama otukola bwoti otuyisa bubi okola bwoti ne bwoti. Nalaba comment section ng'ekutta omuliro. Nze kyenkugamba kituufu. Nze nakula Mukama ansonyiwe waliwo ebitanyumika naye ate nyina okubinyumya. Ffe twakula nga maama waffe atugamba yaliko empewo era nga zaamuteekako oluzi wano wakati ng'amazzi gamwogererako. Yes. Mase. Maama we yakula alina ekinnya mu mutwe nga mulimu amazzi. Ekinnya yayinamu ngu amazzi ng'agawulira. Nga mpewo. Yes. Kati ngu ne wajja abalokole yatugamba oba bajja 10 mu meka ngu nga bazo okusaba. Abalokola basooka okuleeta eddiini nga mulimu abazungu. Ngu mama n'agamba yes. Mama n'agamba kangendeyo. Bweba nansabira luno olunya ne luvaako. Lwempuliramu olw'amazzi. Nga ndokoka. Eyo tebagiyita gundi buno bulwadde bw'abazungu babuyita bati awo boyina okugenda ne bakulongoosa ne bajjamu amazzi. Byagenda kati kankunnyonnyole. Mama bwe yatuuka n'agamba nze we munansabira pasita ekintu kino ne kigenda ngenda kuwewaayo obulamu bwange bwonna. Nga basabira mama ng'ekintu ekyo ky'amazzi nga kiva ku mutwe. Kati jjukira zino empewo gwe oba ng'ozigobye ziyina omulala gwe zigenda okukwata otherwise oba mu baana bo oba zidde ku baganda bo gw'ozeeyambudde tolowooza ziba zigenze. Mase sibitegeera bulungi. Kati nze nkunnyonnyola gwe tobimanyi si buli omuntu aba abimanyi. Kaakati empewo ezo zaali zasiimanzi. Yes, ate ntyo kubagamba. Era nga nange buli wemba ntambula mpulira ekikubaganawa. Ebyaddala. Ovuza speed Mase. Kuvuga speed. Ffe twakula nga mama alina church, tata alina church. Ffe nga tuli baana babalokole waffe tewali sabo bayizawe. Ffenna tuli balokole naye obulokole bwe waffe bulimu eddogo. Kati oli musawo. Siri musamize. Munkwate bulungi. Nze bwe nava Saudi
yagendako mu church nensaba mwandaba nengunga ebintu nga binkuba nga byogera mu church. Yes, Eyo video nga sagira mani yagikwata. sister wange yakwata video eyo nga Bigamba nsaasira ki? nga bigamba nobwo n'otukoowa nobwo n'otwocha ffe twakwagala dda twakwagala olina tukolera bye twagala naye olw'okuba nti abalokole tuyina ba step maza ti nga womanyi omuntu agashaka step maza ndogera ki abaana kasista wange lumu bwe yampaako eno video nengamba nenetambulirako mu kwetambulirako kwange empewo ne zoogera. Kati eyo omukyaki gye wagenda tebakutereeza. Tebazikwata. Nabeeranga kati empewo kambanyumiza ekintu kimu bw'oyingira kyaki zikuvaako ne musaba ne mutendereza Katonda n'ofuluma kyaki ne zikwambalira ku mulyango ng'odda wa. Ye kati empewo kye ki ye lubaale? Ye lubaale. Obadde okimanyi nti lubaale aluma. Kati emizimu gyakukwata ate namumanya. Lubaale aluma bwe naganda nasooka nengaana. Gw'oli musiraamu weebale nnyo kubeera omusiraamu nange nali mulokole ate era nkyali mulokole kunze ku mutima so si ddiini. Okitegedde? Era kati okyali mulokole? Ndi mulokole ku mutima kuba sitasiyenda nga Bayibuli we zigamba. Okitegedde? Ate okuloga n'okuloga Bayibuli tekwagala. Siroga muntu nga tankoze kikyamu. Ologo oyo akuloze. Nedda nze sikyalogebwa. Empewo zange zindwanirira. Twawule okugenda n'otereeza empewo twawule Adija n'obulogo. Nze ninako Seko omugwe nawulira ng'asomesa omusomo ng'agamba nti oba empewo ziina amaanyi zaali zikizza omuliro ogwakwata ki amasiro. Yesu bw'aba alina amaanyi lwaki nema yamenya amakyaki Yesu akola ddi taata tembone mutuli. Anti kyaki bazizimba wabi bazizimba mu ntobazi n'omuliro ogwo Yesu naye yali akiraba nti nno bali mu ntobazi. Kunyumize bw'ogendera ku bintu bino tomanyi yakola Bayibuli oliawo. Masenze kankubulire buli muntu alina omukisa gwe. Ninako abantu bemmanyi abagenze musabo ne bakungulayo 0. Ate ne wabeerawo abantu era abagenze mu church still nga bajenyumirizaamu. Okitegeera masawo g'obufere ate n'ekirala sagala abantu bagambe nti tuli wano tupromotinga abasawo. Tetupromotinga abasawo nze mbawa sitole yange okuwona kwange n'okuba obulungi. Saamala genda mu church ngisabye kuva ndi muto nga bakanzaala ndi muwere nempweza emyaka 28 guno omwaka gwa 2009 mwenviridde mu church nze toli nsanga mu church no nayo kusiba nga nkutamya obwongo. Sisaba. Lwaki tosaba mmase? Nsabira mu kisenge kyange. Ate nsaba Katonda so si Yesu. Katonda yatonda omusawo muganda, Katonda yatonda ensozi n'eggulu byonna. Anti Yesu nabbi. Kati nze oyo nabbi saagala simumanyi kuba ebbanga lye namusabira samu. Kati bw'okkiririza mu kitabo ki? Nze nti baba wabya ne musaba omuntu omukyamu. Kati kankubuulire nze we nagenda nentereza empewo zange nenfuna emirimu. Nentandika okulaba bampita jangu olange kino. Lulinga nali mu church nga negayirira Mukama. Si buli omuntu abona ayina empewo. Abamu balina bye basasulira bakola abantu ebikya. Ekyo kituufu. Sigamba nti buli omu wama baba wa mpewo. Abantu balogonze nnyo. Bakudduka eyo nga balowooza balina empewo kumbe balina ebizibu. Yangamba nti mase ntwalaako ow'omusawo wo. Navuga omukazi yanteekamu ssente bakazi mwe mulina emitima emibi. Muve ku baana b'abantu. Tuuka omukyala ayingira munda ngamba ngu atyamu tubeeremu aba babiri. Kutuukawo jjajja amukebera ngaawo mugenze mu ssabo. Yes. Jjajja omala omukebera ng'amugamba ng'omutima gw'olina mubi gwe gukulemesezza okubeera obulungi. Ng'ono amugamba ate buzibu ki? Ng'amugamba ndaba n'ekikuleeso oyagala kutta mwana wa mujjawo nali mu Amerika eyakagenda. Ofaaki n'abaana ba mujjabo. Ntandika akati olaba nze gwe basanga mu maka nze yasookamu abaana bonna bali bulungi abange basirana. What woba gwe wasooka mu maka buli muntu alina chance. Nti omukyalo ono gw'ologa n'abaana be talina buzibu. Naye nze sikola ddogo nga lyakuta muntu atalina musango. Wabula nze nvumula ku muntu eyakuteekako eddogo ne yasooka okuloga. N'amugamba fuluma essabo. Bannago omukazi yavuma nsi. Oli musiru oyo musawo kyolina atakola ne mubuuza obadde ozze kuloga omwana wo omuntu talina musango naye osanga omusamize ne bamuleetera ensonga n'atuuka ng'alogerawo.
Ebintu byabasamize mase sibimanyi. Tosobola kubimanya ate toli bimanya. Kuleka nga Mungu aina kyatadde waliwo tutoyagala kungamba nti abalokole tebalwala abasilamu tebalwala. Waliwo omuntu ajja n'akuloga. Si buli kimu kibadde. Lindako. Waliwo omuntu adija sobola okuloga. Obadde toyina ky'omukozi. Kati ngono omwana omugenzi musonyiwa okumwogerako Gloria Mukama mwekyumule ekyemirembe. Nawulira abantu abamu nga bagamba nti Gloria bamuloga ate n'abasawo ne bagamba nti Gloria yali yakozesa family planning bubi. Nze nganze natambulirako Gloria. Gwengani. Nganze masi. Nga mukwano gwe. Sali mukwano gwe. Batusaba ku media buli omwa awe yo kyasobola okuyamba kwe. Nengamba nze munnange mumpa amanya nakola video baiza emirundi ngesa tunze mumpa amanya ntambulira omwana we. Nali awo nga muganda wajja mu inbox yange. Nga muganda olwajja mu inbox yange nga mpa amanya mpa ebintu ebimukwatako. Muganda akululu. Yes naye ku aunt we mwana wa aunt we. Nga mpa ebimukwatako nga ngenda kutuukayo ebigambo bye bangamba nengamba bona family sinyangu. Omusawo yangamba ono mwana ngata abamwetira bennyini ba family ye. Konze jjajja tangazaamu family ki? Jjajja akolate. Atangaze bulungi. Hey! Nemuga atangaza bulungi nangamba. Nangamba kino. Nangamba ate ne sente ze ndaba teziriiwo. Ndanga mama we naye yennyini yazirya nazezibika konze. Ebyo bisabi yogera ku internet Mukama ansonyo leero lwenkyogedde. Nengamba kati mama ngenda mugamba. Sente ze kyeyoga yazezibika ate batugamba yali yakagenda kati yali yakakola. Yali azimba nga bano bakanyamulaga ekintu ekitali kike. Era omwana oyo kyemanyi yatuuka okufa. Olunaku lwe yagamba nti nkomawo. Omwana okimanyi nti yeegomba obutadde Uganda era nobwe yaba yafiira ku kyeyo omwana oyo yafa nga amatidde. Yali teyeegomba kudda mu mikono gy'abantu nze nkubuulira kusinziira bye nalaba. Bona yali abamanyi. Naye ng'ate maama yali yazaala omwana omu mu bulamu kati gwe n'okumpanya omwana wo gwe wazaala omu. Anyway emboozi yali mpanvu tugireke. Nakusubwa ku olwo olunaku nali njagala ojjompe bwino lwakuba nti omwana omukyalo oyo bambi naafa Allah mwekyumule ekyemirembe ate nze nina gundi nina ekisa saagala kwogera ku mulwadde saagala kwogera ku muntu afudde. Omwana oyo yanduma nnyo bayiza otolaba nti abantu bafa ne Gloria yanduma nnyo. Kubanga waliwo omuwala gwe nakyaze yali alina waneena akapiira mu lubuto abantu banjogerera ne bagamba nti ekyanfoosinga okuvaayo njogere ku mukyalo oyo nga ndaba gundi internet yakutte nnyo naye sitera ebiseera ebisinga naddala kulaba omuntu ng'ali mu mbeera esembayo ey'okubonaabona ate nange nenzija ne mwongera ne mutuuza kakasito kubanga nze mmanyi okukuba wemma njagadde okukuba okubira ddala ate nkuba mu kimpowooze toswala kitegeera naye mba nkusabudde naddala nga nyiizeemu so byanyiza naye ne ngamba kasita olwedde mulwadde family planning nange we nali ngenda ebweru baatugamba nti abawala basobola okukukwata mwino okwebeereramu si nnungi nga tokola jigijigi. Nze nagenda nga nyina akaweta naye kati neewuunya abantu abagamba ngu Gloria yafa akaweta ne neewuunya. Akaweta bakateeka eno wansi oba kuno? Waliwo akaana baana waliwo akawano ku mukono. Kati mbu yalina akayeeri. Akawansi we nayogerako ne musawo single family yagamba nti akaweta tekasobola kujja paka eno ku mutima. Oba kabakali wansi. Abantu tusala ebigambo in peace. Okitegedde? Abantu basala omugambo era bamusalira omugambo kati we nategeerera nti banaye olaba boogera ku mufu ate olwo omulamu. Mwana oyo yayogerwa ebigambo bingi. So twesabire nnyo okulaba nga tebatwogerera nga tutuuse ku ssaawa ey'okufa. Naye maze social media ogikwasizza maanyi. Zino ze wigi eza miliyoni. Zezo zennyini. Ezo zennyini. Si mu bubi. Owulira otya okubanga olina ssente kati? Mpulira bulungi. Nga tokyasaba. Banange mpulira nga saagala nakudda mu bwavu nga butama. Mwakikolanga mutya mwe abaatusembezanga nga tuli baavu. Nze ndaba buli wendaba omwavu ndaba ekisa. Nze bayiza ono ngaba ku ssente. Nyina kati ebifo byesitakyasalamu zino ennaku. Lwe bandaba laavu maso omugaga waffe mugaga mutwaze nenga sinatuuka kweyita mugaga muto. Ekyo kitiibwa sikyagala otambula ku street osanga abantu abazimba emitwe n'ogaba ku ssente mwakikolanga mutya banaye mulina ssente okusanga omugagga ng'ayina empisa ng'agaba nga tabugula
Inze kati kankubulire mu bugaga bwange mbogora. Mukasente kange kana katono mbogora saga akumanyira. Nze wenzijja mu kifo. Oyina okusokera kunze bwe mba nakatuuka bwe nkutume ebyokunywa ne bimala eddakiika 10 sibyagala nga nvugirawo nga ngenda walala. Bulungi nnyo. Onyigiriza omuntu Mase. Ayina okunfaako. Okukuuma ssente kweyisa bulungi. Okweyisa obulungi konso neyiwe mbanjagala. Mazima. Sente zange nzirese wo ate lwaki ondwesa. Oyagalirawo. Mbanjagalirawo oba owuliramu akasungu era abagaga beekuuma banaye boba bakikola batya. Kati awo we tujja ne tugamba nti no abagaga ssente zaabwe bazijja mannyo ga mpisa olw'okuba abamu babeera arroganti. Si mannyo ga mpisi abantu bayige bagende bakole. Mulimu abagaga abamu nga mukambwe ennyo n'ogamba naye bono ssente ze zimbonyaabonya ofuna. Yes, ssente zibonyaabonya waliwo azilonda. Gw'olonda ndonde. Taliiwo naye mukwano tutuyana. Babonaabona nnyo. Abamu babonaabona. Bafuna omutima omulungi. Nze nyina edduuka nyina kati edduuka ly'engatto. Nsuubula na China bayizawo. Naye Mase mpulirira ddala nga njagala ompe ku ssente. Siriranga ku wano ku media. Kubanga wasumuluku kalumu. Siriranga ku media mulimu muganda wange akola naye kati waliwo we tuba tutikudde. N'ogenda n'otika ebiboxi mu butuufu n'okowa n'obalamu oli akumanyirira kasenteko. Kati bayizawo bano abaana ba media kambagambe ekintu kimu bakyali nnyo wansi. Baagala okulaba nti bw'oba oli bulungi oggyeyo ebyapo bibalage, oggyeyo amaduuka gabalage. Abantu abamu ebintu byaffe birina okubeera mu nkukutu. Olw'ensonga nti Mukama yatuwa ku basajja abafumbo abalina bakazi baabwe batukoledde oluusi ebirungi kati tetusobola kuvaayo ne tubibalaga batulaba bati. Kati okyali ku musajja mufumbo. Kati omusajja atali mufumbo genda mujja wange alinamu ku ssente. Yoyowa. Omuvubuka nga alina ssente nga talina mukazi ogenda mujja. Yazikola atya nga talina mukazi. Buli wofuna ku ssente zikuwaga okufuna omukazi. Anti soka n'ofuna gwe weetaaga n'omala n'ofuna gw'osobola. Abo twabalyako ne tumaliriza mbalabanga obutaapu. Buli obw'abawalabu. Kati abo twabamala tuli ku basajja b'abendi abagaga balina ku ssente. Omusajja n'agamba abafumbo nga muli ku pressure. Baside chick beeyongedde buli luti. Tuli bangi ate tetuli side chick. Buuza lwaki. Musajja baba akyaddeko ewamu. Tobeera side chick nze munaye baakyala nga si bya mawulire mumanyi muyina olugambo wali onoonya ki ku mbaga yange. Ogwoja ozunga ne kamera ondabisiza omusajja abamu kale. Omukazi atandikirawo eddogo. Obadde okimanyi Mase ompitanga mukwano gwo n'enzija n'embeerawo mu gomesi. Nze kugamba amasimu twagabagirako wali ku mulyango. Ne tugawandiikako ne tukuwa kaadi yaayo. Ndowooza nange omukolo gwange bwentyo bwe mba ngukola kuba nnyinza omaliriza sikoze obujja abantu balina eddogo. Omwana w'abendi baamutiddeawo mu by'okusaaga omukolo teyagunyumiddwa. Tewamulabye ow'ennaku esatu. Kiki ekikundeesa oza n'omulogo gwo nkugambye oguwumbyewumbye gwono guleesi. Mujja wange naye akimanye. Naye ebbanga lyemaze n'omwami wange maze naye emyezi 8. Mujja wange tamanyanga kate ye nambeemu mu banfollowing ye muntu eyali anyambyeko nga nfunye n'ebizibu. Bannange lindamu katini. Lavo Mase ekyo kibi. Ate mumanyi. Nze omwami wange yennyini eyaŋŋamba n'aŋŋamba fani wasooka ye yakunjagaza mukyala wange. Nze omukyala nga nze ssaawa zino ye mumanyi ku bifaananyi naye yeetamanyi nti nze ayagalwa bbaawe. Lavo Mase bannange omukyala oyo bw'aba yali akuyambyeko nga gwe weegadanga ne bbaawe that is very bad. Ate very bad ngenda kujjawo atanyambangako ng'omwagalira omusajja. Nze nayita omusajja nkwani. Bannange mutujjeko akatijo temugenda kuleka baana b'abendi okudibira ku lujja. Eddiini y'Obuyisiraamu egamba abakazi bana. Abakazi tuli bangi abasajja muli batono. Muyina okutuwasa lwampaka tugenda kubeetungako. Ate tunoonya kitiibwa kya bufumbo. Mwe mutukwanira ki? Mugenda tukwana tubalimbe embuto. Tubalimbe embuto mutuwase. Tubatiise mutuwase. Ate ino omusajja gwogenda kusanga nga ayina ssente nga talina mukazi we. Ate omusajja ayina ssente tasobola kubeera na mukazi ogwo. Tawooma tajja kumalako.
simba naawe Tebajja mmala takozesezza kinene takola atya abatakyawooma supu yaggwawo balina okunoonya supu ndala ekyo omukyala alinamu ku ssente nno munnange ebintu byenga biba biralamu muganda wange abo abono kankubuulira olw'okuba bamanyi ngu baafuna abasajja balina ssente bagaddibenga lye abasajja babatwalira awo bajja oba tajja kasita taata w'abaana bange ampala nki abaana basomesa yamanyi abaana bali ene mabega mwefeeko bakyalamwe abaana bategula ate baanamba bbiri we bajja tujja n'omuliro ekyo nakyo njagala mukimanyi anaye omuntu ajjewo omusajja ng'amuliko yekka tosobola mufuna oli wepitamira nga myereere wano mu Uganda okufuna omusajja ng'omuliko bw'omu maama ate abasajja b'ennaku zino bayaaya tebalimbye ebitooke bisula mpigi omusajja asobola okugamba nagamba ngenda bakuuma babiri mukwano kenkufunye sigenda kwongerako mukyala wakubiri njagala mubeere babiri mugenda kumpa emirembe ate bwe batulimba ate njagala mubeere babiri abakyala babiri yes bw'aba kufunye ng'olinamba bbiri gwakusuubiza bibyo ku bantu bakulabe boonyirira naye nga bane baddiya nziramu okubategeeza ekintu kimu bw'oba olina omwami wofuna bw'omutetenkanya ate oti olowooza ali omusajja ow'omu naye ninako enkukopyekaako okuggyako abantu amasimu n'owandiikako namba emu namba bbiri n'oteka wali mu drowa yes teri byakukwata zividiyo omuntu akukwata vidiyo n'agisindikira mujjawo mu sipiidi mu ddakiika emu obeera okyali ku mukolo jjukira omukolo guvudde ku makya bagenda basiibula 12 sinakindi muguvuddemu ssaawa emu ezo ssaawa zimumala okudduka musabo n'akukola kyayagala ebyaddala bikolerawo essaawa eyo mwana gwe Adijja abantu bafudde lwa butamanya Adijja abaana bafudde lwa butamanya kwegamba ebintu by'okwerabisa bino nabyo si birungi kati no kankubuulire waliwo omuntu ajja kukuyamba akuloga ofe ekiziiro nga tebategedde bagenda okuddusa mu ddwaliro ng'ozirise ng'oweddeyo wagenze dda oyo kiba kizibu famire yo kuzuula omuntu eyakoze omwana eyo ekikyamu naye kati ono w'ennaku esatu ye atirist yatuuka n'ayogera ebintu ne bimwogererako n'alyoka afa kati byagamba ngu simanyi ngu yatimba omukolo gye yabaleetera ekimba ekyo kubanywamu omusaayi yabaleetera jiini ebintu gyebiri mwana wa maama yali asaddaakira gundi asaddaakira eyo kampani ye lwaki yatta omwana abantu balina ennooma abantu balina ennugu nze nagenze kugamba nti mu butuufu leka nziruke ntandika okuzimba akazigo kakalina kadduke naye kanabate kanagwa nasookera mu yawansi baneiba nga nange bandi bubi nga bakuloga si kundoga nga mu butuufu empala najjoolabira ddala bakutunuulira bubi omuntu eyakava ku kyeyo waliwo gwe nawulira naga kale ogwo gwali gumawube gwava ku kyeyo naye weebuuze ssente lwaki abantu bali bakuyita mawube abantu bazibu muganda wange oyo olabayo social media ebyenjogera kuliko bebinyiiza ng'awulira ayagala kugendera omusawo akutte busi abantu babi njagala omanye nti Adijja mulimu omukazi awezeza emyaka 35 talina kalungi ke yeekoledde goli myaka 29 ng'olina ke weekoleddewo akoze n'emikono gye obulamu buganye obufumbo buganye ali awo ngu gwogenda kumuyisaako emmotoka mukwano akuloga tabana wa kikakyo nene yiba kutta so njagala mubeerewo nga n'obeeramu bufumbo bwe weebeereramu bw'oba kwata bayibuli yo gikwate bw'oba olina ky'osinza kisinze naye abantu babi nnyo bino ebintu byempulira ebyabagaga okugira okusaddaaka abawala olina ky'obimanyiko basaddaakira ddala ekyo njagala okimanye bayitho kambaweeko kasitole ku jjajja wange nze jjajja wange ow'ebunyaruguru omusawo wange yantererezaruguru yewa eyo kaseese nyinza nyina abantu bentwala n'abagamba ngampulira bulungi tekisirani kyolina kikambwe nnyo kyetaaga okukyambulirira mu muntu aba akusindikawa nagamba nfunirayo omuwala nziriramu awo okukyambulula muntu otegeeza ki kwe kujja Adijja nenkugamba mwana muwala manye ebiwala tebyagala kukola byo birowooza bitiribiisa amabina biri kiraasi nnyo baamana amabina gabasaze kyonna nekibeera mu kirabu nekitiribiita nekimaliriza nekitandika okulamuza booda ntwalira meka naawe salako banaye bagayizi mugende mukole muve mu ebyo ebyekisiru abasajja ffe babeera mu kirabu n'olaba nga atunuulidde ekiwala kiri awo bambi kyo kirowooza bakikwanye kifunye omusajja nakigaana nakigulirawo byekyagala byonna okuteekamu emiliyoni tekimutwalira kaddi kuba yalina kyabala
nonywa nolya nolowooza nze ngamba miliyoni oyogedde nnyingi omuwala ow'omubbala ng'oyo okunyuka just n'emitwalo 3 is enough waliwo n'ab'emitwalo 5 ng'alaba kimumala kati n'akuwa emitwalo 10 n'akugamba mukwano nkusiimye bambi jangu tugende ompeeko katono nja kwagala nja kuwa buli kimu kati bambi omutuukeyo mu loogi n'akusuubiza buli kimu babeera ne kits bayizawe n'okukebera bakebera omuntu just eyakakulaba n'akusuubiza buli kimu ekigendererwa kyo yesi obadde kinaawe obadde kinze nyina abaana abalenzi benkyusiza mu kweyambulirira mu bakazi nga kati ali bulungi yes gamba tute wajjajja mbatwale wajjajja n'abakebera n'abagamba nti kakati eddagala lino lyenkuwa lyakweyambulirira mu mukazi ne kati ali bibi mugenda bida kunakulenko ate bibi nabo bagende bennyini beyambuleko ebisiraani naffe twali tubiina naffe batweyambulirangamu yes gwe bakweyambuliramuko nga lwaki tebakweyambuliramu otuuka omusawo nagamba bakweyambuliramu nga tola of course wali okozesa abasajja bangi olw'ensonga oyagala kufuna kakulya oyagala obeerewo mwabo bwokyanze mwe muvaamu omuntu ow'omutima omubi nga yaze ku ekigendererwa kye kyakweyambulirako kinga boolaba bana abasajja abageso bwe bamala omusala bwe batembalu tasobola kutuukira wa mukazi we tebakikulimbanga ng'awonye alina okugenda nga n'okuwona tanawona bulungi nga kyaliko olusayisaayi yes ase ebintu bino by'oŋŋamba nga bitiisa nze gw'oli mutiitiizi nze kankubuulira omusajja omugisu yali aneeyambulidde mu lwakuba nze twakozesa kondomu kati gwe wategeera otya nti omusajja omugisu yali akweyambulira anti nasangamu olusaayi yamalya lusaayi kitegeeza singa yali live twekebera era ye musajja yampa ssente mu kufuluma eggwanga akasente ako yakampeera ddala emitwalo aga neemuwa ekyamukayira nga simanyi kiddako wamuwa kyaki kyamukayira yaluma nnyo okumanya nti oyo omusajja yali ayagala kuneeyambuliramu nagaana waayitawo ennaku bbiri n'agamba ndekera nfuniraayo muganda gwe njira mbeesa kale mpaayo omukwano gwo nemugamba ompa ssente meka nanga oyagala meka nemugakakadde nanga nkuwa 7 ate kati nga ogamba otya kyamuluma nnyo ng'olwedde ekya julayina wali omaze okimu mukondo mute yafuna bulungi kirabika kye yali ayagala munda gayingire era we yampa emitwalo 7 namuwa omuwala bamuyita Emily mukwano gwange nnyo naye nze n'akamujjanjaba kati beba abaana bowulira tava mu kiwunyo buli dakiika aba yeepaadinze avaamu amazzi agawunya gwe omanyi gye gavudde abaana abawala mugende mukole abaana b'obulenzi abali mu kwetega abakazi abalinamu ku ssente mugende mukole nange okugenda n'enkweyambuliramu ntereze bizinesi zange tekitwala kadde katono nze nno bwe mba mbibagamba tontunuulira bubi weewuunya ngamba abantu amazima ndi mukwewuunya ensi bwetambula tewali omuntu katonda gwe yatonda ngu yajja kubeera mwavu munaabeere mugagga tewali katonda omuntu gwe yatonda nti yagenda kusiraana kati mu abakazi abeeyambululira mu basajja mu kikola muti olina okuba nga oli awo bizinesi zo baba tezikyatambula bulungi olaba ssente zitandise okubulaabula era bajja kuwa eddagala ogende weebake n'omuvubuka omweyambuliremu ye buli wakugwa bwati mu kifuba yaba amaze okufuna okimanyi nti katonda agenda bakuba emiggo mboka egenda kunyoka mu gwe batagenda kuba n'eggulu nze sirimanyi oba gye eriri bankuba emiggo naye nga mbalabudde nze ndi kubalabula bwe baneesiriwaza tewali kintu ekiruma okufa ng'oli munaku kibadde okimanyi egenda kunyoka mu ggulu njiraba ejja kubanyookako bano bwebanga ensi bweti bwetambula anti beetunda nnyo tebaagala kukola tebaagala kukola dijja bino bye mbagamba mulimu omuwala ssaawa zino beebasi naye linda ziwere 12 bagenda teeka amazzi mu kinaabiro kwambala budikini balinnye bagende omuwala omulungi kiba kizibu mumusangamu obufumbo bali eri bali mu risipikizoti bali mu makirabu oba baliwa oba risipikizoti oba batiribita ogenda n'omusajja n'ogamba naye naddayo naye gwe kuri risipikizoti togendayo nze ngendayo naye ngenda n'oweewange abakazi ne balyoka beetega abaana banyirira ebisambi naye n'obituna n'ogamba temuli makulu era n'abasajja abagaga kugamba ekyo ndyamuukirye sikiwasa n'omusajja eyeyogeza ebigambo bwe bityo asana bamuzike nga mulamu abasajja byoyogeza abasajja boogerera dda olaba omusajja omu akukwana kati nakanako kunyomeza ku mukyala we owawaka
biboroga nobeera nakyo kikuliko ne kiboroga bana ebino nali sibirabanga oba waliridda wa ne weebuuza waka bulijjo tabimu Seka Hadija abasajja bayina omumwa abasajja kyogamba nabo boogera mu nsonga ze Hadija byenjogera abantu bajja waboogera ate muno eka nkubulire nno baba bayina ne sente anyumirwa asirika ulira ddusu nga likkirira ale n'omusajja omusirise lwakuba nti mpozi ng'ayogedde ku mukazi we naye nze omusajja nga ndiko nga mu butuufu tunyumirwa bwangamba bino nti bebi oli bannange bebi binyuma naye onafa kaziira ali ku mulambo nze nkukuba n'ogibuukamu oli ku mulambo nze nkaabe nzeka neeweeyo bebi weewo Kampala yonna ngikuwadde olubiri tuluwambe nga gwosirika laavu kabakulimbiremu onyumirwe ffenna tunyumirwa babiri mulekere okugamba nti omusajja yanyumirwa badde manyi tino omusajja waneeno ng'agenda okumala ku ntikko waggulu ku kalina gyagirira gyayogerera ebigambo maama nze njagala omusajja ng'aboroga mpaka kumala ng'aboroga bitunyumire babiri se mukazi watu nzijeyo obukolyo bwonna senga bwe yampa gwe obubwokojja bwe yakuwa buliwa bwakusirika ng'omulambo nze nkukuba ne nkugajibuuke mugende wamu kubaze siba mufu Seka Hadija abasenga mutendekere ddala abawala bakojja mutendekere ddala baki naye mbakuutira ekintu kimu no bw'oligenda mu nsiko no bw'olikyalira ensiko no bw'olifuna ekizigo n'onyirira otya nga tosobola kukola nga tolina bwongo bukola oli nonsense omala budde you are wasting your time neniga agenda kulekawo niga ate kati banaye abayayi bakwabuza abayayi bana bafuuka balungi tebakyalina budde bwammwe abatiribisa amabina bagala bakazifa abayinamu mazima yes ogenda muyamba kibwongo kati eno Uganda ya Museveni we yatuuse kukola ate akole n'okulya taalyenga ng'ebiri mu Bayibuli tojja kunyumya mabinago togenda kunyumya zifigazo nga fe tuina wano sente yeyogera wano mu Uganda n'okola omusana koko bakiri oboga yite nyashi nyashi kintu kyabuwe munnyo ate mabina nze ndi mukiga nze si gwo n'osabika ate mbisabike ntya gwe nga tobisabika nze ndi mukiga we kuba okupama pamira ddala ompiseeko nnyo okitegeera ekintu ekyo kakati nziramu okubategeeza abaana b'obulenzi mukole n'abaana b'obuwala mukole okwewala ebisiraani okyanyinyonnyolako ku bagundi kuba n'abasajja abagira abagagga abasaddaaka abawala ensaddaaka yaabwe ensaddaaka yanjawulo mukama wanaaba akuyambye bajja kweyambuliramu g'osigale n'omusiraano katonda wanaaba akuvuddemu ojja genda bakutwale bakusaddaaka omanyi nti abawala babeera mu kirabo omusajja n'amugula n'amuteeka mu mmotoka n'avuga n'atwala obusiro bubajjudde omuntu gw'otamanyi w'omwesiza otya okutuula mu mmotoka yakuvuge kyova ababayonkesa emisota enfuddu ekyo nkiwuliddeko abantu abagaga abasinga balina obusenge bwabwe nga mulimu emirambo nga yateekwa mu maama we ali omwo nga gwe ogenda omusongole enjala omusimuule omunaaze bakuweeziza ogende ate bw'onooyogera ate bw'ova eyo kyemanyi abasinga baba bamawube wo batofudde osobola okufuna ekyekango ku bwongo n'otokyalengebwa nga olinga gwe batokyalinze so mbagamba nti ekintu ky'abagaga abo mubeewale kwagala nnyo ssente naye kababisaddaake naawe Hadija byagala nnyo ssente tebyagala kukola olunaagira nga bigamba ffe twaguza amayembe nti Mase yaguza amayembe omuntu emyezi 6 twakamula abaddemu ava agagawaliddemu atya tosobola genda n'okola abantu abalina Katonda oba omuntu ng'olina kyeweesiga bw'okwata ekintu kyekyo n'okiteeka wano n'ogamba nti tandise okutunda Mukama kiwa omukisa bajja kigula ogagawale kamu gwe muganda naye bo bali ku bitundu by'ekyama bye batambuza amagulu leero bampaddeyo 10 encha omukwano ogenda kulya 10 n'abaana bo bali kusanga ng'oli ku mitwalo 10 abantu abamu mukuze Hadija abantu abamu bamalaya muve mu bwamalaya mugende mukole mwina abaana bali mu senior wanu mwina abaana bakulu okyatunda ebitundu by'ekyama batugamba nti oguba muzimu ngugu kwambara nogenda noyimirira mpewo ekiro kyogamba ffe gwe muzimu tegutwambalanga ffe kyogamba bakatukozesa omu tewali mukazi atali malaya ekyo nkiddamu naye obwamalaya tubukoze tutya zasiri mukyala gwe gwomanyi obwamalaya buli bwanjawulo bwe buto era nze nsasula omuntu ayimirira n'avuma muno nti gwe malaya gwe obeera ne boyfriend kati kankulaga obwamalaya obwaffe obwenjawulo nti kati saawa zino nyina omusajja bwanaakeera n'ankyawa Mukama ajja kumpa omulala
nabwo bwo bwa maraya kuba noli yakwebakako noli yakuchawa noli naye waliwo buno bumalayo obw'obuseego obw'ekisiraano obw'eddogo obw'okwetunda nti gwe weeramula weerenga weeryamu obwo bwe bwamalayo kyovula ala teri muntu asaddako omwana w'omuntu nga badde teyeetunda abasinga basaddaka bamalayo abaana bali campus beetundira ddala golooza omwana we yagenda kusoma bannayinza ekineewuunyisa nti oli ku university oli mu bayivu okutene ku kalaamu naye ovaayo n'ogenda ekiro ku yakola ssente that is very bad era omuntu yakola ssente yeekweka nnyo ssente yereetera abaana babenda okugenda okwetunda omama lyeri asima lumondo omwana w'amanya alyewa kusomera asoma ku campus naye abaana abo bali mu campus be basinga mu makiraabu be beetunda ekiro be batwala bajja kubatta ate nze nsabira ddala mufe mugwewo kuba temwagala kukola da mikono gyamu nze gwe basadde sente yakudde nze sisaasira mugende mukole sente gye weekoleredde adijja enyuma nze okyandaba ngu ku media nsabiriza era mba mpulira nga waliwo ali bubi nnyo nga nsonda bane buluwo kola sente yo nojebalira adijja nojetegerera yes tewali kyabwerere nse bibyonna nabiyitamu nasabiriza nafuna nga abane bakako nfune kasente nabikolako ate nerimbe obuzibu ate sorry for what savayo na sirimu mukama mulungi talanti kikwase nnaku yenze we nagamba nga ntona mpadde ye 10 nga nzitetenkanya nteeka mu lumonde mukaddaala kange nyongeremu yes naye baba bali bankolemedde nogo gwali muzimu zaafundanga wakisiraani naye bannaye kati bino bye watugamba nti taata wo yakukolimira wagenda ne weetonda dadi wamwetondera bona bazadde bange nabeetondera dda era tuli bulungi tetulina buzibu tebalina buzibu kubanga bagenda okulaba ne batandi nsonyiye ne bandi nsonyiye nze ngenda mu maaso waliwo omwana gwozaala nga mukujjukujju mu butongo omulaba anytime alina kuzikwata sente nga ina zikwata nzalo nadde ngulawo wakiso nali ngulawo wakiso nagula $2.25 5 ku 10 nekyapa kyange kwekiri era napakira taata wange kuva mu kyalo ne mugamba jangu olaba omwana wo kyatuseeko wali onkolimidde nga wansibira emikisa nenkwata na kamoto wake nasookerako yali makatu mwami nangulira kasiyenta kenakwata nengabira taata tata genda wevuge mazima kubanga munaye kye wakola okutuyanira ku mama wange n'omusula kwa nfune tekyali kyangu omwana ono bannange nemwebazo ne mugaba taata wakola omulimu okiwulidde taata mukuba kutandika kati okuzimba amaze muno wiiki emu era yabeera ku site ekyonga kirungi yabeera ku site kati bagenda kulumwa bannange buno obuntu butono nnyo waliwo yangamba juzi nti nedda tekisaba kamaso kubanga sorry ayina emotoka ngumase ku myera goje yanditulaze ebyapa siba yanditulaze endagaano siba yanditulaze kadi z'emmotoka seriously bwewe muti kyovola bamukola ensobi social media egenda bakozesa ensobi egenda bavuga speed ebatise n'okubatisa bebo bowulira nga akutaddeko akazigo yo masa talina musajja n'omuwankulayo omusajja wabende n'omutimbo bata bakumanye baba kumenye mukazi we wamulabira n'agamba wo bulijjo gwo oli ku bba wange n'atandika eddogo mugenda kusikanga n'eddogo osange oluusi muluzinzi omwami oba oluusi abaana bamwe be balugende abakazi baloga abasajja teri mukazi ayagala musajja we gwavudde wala naye okufuna omukazi omulala n'obwoba gwe adijja kakyava muloga ugwe nga gwe omutima gw'okyogera kati kankubulire mulimu abakazi abamu ng'omusajja yamufuula taata ye mama ye bukojja ye buli kimu ofubutuse eri omubbye n'ennyashiyo ate temulina nnyashi adijja wakula bulungi nesimanyi oba olina omusajja oyagala mukuweemu asuleke ndeka mukano nze ndi mukigga mbuuzizza ekibuuzo omukulira nemumeketa muno mwe nabula akabina kati bw'omumeketa n'omukyusaako ki munnange nze sikyameketa kulekaawo nti atambule bw'ati nze ndogala ddala toyina wuwo owange mukwano nze kati kankubuulire buledi gye natuukako sikyaddiza mukazi musajja kati woba ng'oyina nobba ow'omukazi omulala bonna ng'obatereko wano kati nyina sikyasobola kwenda bambi omwami wange muwa respect naye tatudde yeka mukama nsonyiwe nyina we namuteeka wazanyira
nanjira nenzigulawo ne mulaba wazanyira omusajja agenda kuwulira ng'obyogera oba abimanyi omwami owange tabeera ku social media era bamulagana bulazi mukazi we wawakana alabye hano kiravu maso ekyakozeeyo kano kano ke kajja okukwata mukazi we akamulage n'obwana aba akamulaze obwongo takyayina nabugatta namulekeramu obwongo obu kulabirira famire n'abaana be butabeerabira yegwa omukazi gwensoose okulaba ku mutimbagano ng'ovuddeyo n'okonfesinga nti waloga omusajja nze nkyogera mazima abakazi balogera ddala lwaki beekweka hate nokankubulire waliwo agenda okuloga akugyeko omusajja bakuwunyise ng'omusajja takyasobola kusala gy'oli nate nze nakamulekeramu akakatibwa olw'ensonga natunuulira abaana be bakyali bato nentunuuliramu abange bwe bazze nga babonaabona neŋŋamba no ekyo kankimulekera kati neera yegwa omukyala gwensoose okulaba ali ku 10% nga bw'obeera okute ku musajja w'omuntu omulekeramu akasala ekkubo yo nkalekamu olw'ensonga nti nange ndi muzadde abasinga tebakikola ndamu okubagamba mujje we muba muloga abasajja mubalekeremu famire eri asigale ng'agirabirira kuba oli omukyala ogamba abakazi baloga abasajja omusajja atali mulogete muve ku ddiini naawe twampungirako na ddiini yo naawe ddiini neefuuka eddiini bagirya kyovula abantu babalogedde abaana muli ku yesu omujjanjabe yesu omuwonye omwana n'afa ng'ali ku yesu ng'omuwonye mugende munoonya ekyo bakirozza abaana embooka egenda kunyooka mu enyooke muggulu watuukayo adijja buli afa nze nalina jjajja wange yafa njagala kuba nzijjukira n'ekyomuwendo kye yansikisa yampa ekitebe kino ekimpa ekibeera mu fumbiro n'effumu lye ekyo mbijjukira we nategerera nti ewaffe babyokya bana beefuula abalokole abawaffe we nategerera nti twalina empewo jjajja yali aziina nga lwaki sibizaawo okubeera obulungi namala kuzaawo ebyo jjajja bye yali ayagala nyinza kankubuulire muloga abasajja omusajja wonoomwagala nga alina ssente nga tomuloga bamuka byonna bimantaala byonna bibanga zoro bekiraba omukazi kigwamu omusajja bw'omuloga ssente zimuggwako ani akusesa temuloga basajja ani akusesa mukwano ngu ssente zimuggwako zita buno bw'ologa omusajja ssente tasi kuloga basajja ntutubata kutwagala n'owabeera eyo ng'alowooza awunga n'atulaawo nga takyasobola genda kukola mulekerawo kati kankubuulire nze owange wa safaari abeera eri buli dakiika hani kati ndowooza omwezi guwedde olowooza motoka ndala njagala oteeteyeeyo gye wabuteeka mu kacupa tukakwate kamera naye nti ekifaananyi kye kirabika bwe buzibu naye nze njagala ojje mu bulungi nga tekuli kamera nkakulage abeera omwo neyenyenya mu kacupa kange naye mbeera ku bunkenke kuba we kaatikira abaafuluma taliddawo maama bintu bya mu kinaigeria omusajja agwana mu cupa musajja banaye tubonyebonye ebbanga kyekyo kye mbagamba abakazi bawaka abakulu mwebeereremu abaana babonyebonye banoonya we batuula agenda kujja teyagala kumanya nze nange mbasaagala kumanya ate bajja n'omuliro okulaba nga mukusikako akalungi naye akeddizi mwe mulowooza tugenda kufa nga tetufumbiddwa tugenda kubeera eyo tuboneebone nga mwe mulina abasajja balina ssente atilisa okubaloga netwagala bulungi nnyo ate mwe tubagamba mazima nga muwooza ngulaba ekisiru kati abafumbo bagenda kuyomba abafumbo nange ndi mufumbo muyombera bwereere munyweza abaami bamwe otherwise bayiza we osanga omufumbo nga tayagala kumanya nti waliyo muwoomya nti waliyo muweebwa nti waliyo kabba mutima waliyo kayayaana nti alina okunaaba ku kyogo ky'omwambulula alina okunaaba ekyomukisa byonna yabivaako ali wali akanya kimu kasita taata w'abaana bange akomawo oyo bajja kumwebikirira akakaya mwambale bulungi musaale swala 5 mweyise bulungi period yes byeyise bulungi ani aganye sajja bagenda bagulira amamotoka babazimbire baba kale mukama akuyambe adija tuyinza n'okwetegereza ng'emmotoka gy'ovuga ng'eri mmanyago nga gwe wagyegulira nga sina musajja omwami nze sisobola kwegulira motoka esukka kadde 5 I mean like sisobola kwegulira emotoka bwetyo ate vuga ya beeyi sisobola kwegulira emotoka nze motoka yange gye nsobola okwegulira naye ng'okimanyi guno omwaka ndeeta Range Rover emotoka yo nnungi naye ate nze njagala nkuyiteko naye mama singa onatukwasa obujja si bujja omwami ali eri akola obwongo buli wange kati yangambe bebe kati nakuwadde Subaru kati motoka kijoyagana mbwe daddi
kuno mpa Range Rover nkinyuke lumu mama kunfune yange nze nga nzijawo ezo zonna sente zegulire ye kati gwate oli musajja obadde ogenda kugula ndi mukazi mulungi mukwano aha kati beebale kugulira omukisa ogugwa sigwo gwoli ebyo byoli mu kugamba oli mukazi mulungi ebyo bibanyiiza ete babyagala biwulira ate oli mulungi gwe bosi balungi lwaki bo babonabona beewaane lwaki tebeewaane anti bali bubi beewaane naki omukazi omulungi yatambuza ebigere era nze kwewunya kufigayo kubanga weevuga ng'ate oli mu mmotoka ya nawe abawala balina figa ensinga bangi figa eziriyo ezo zemulaba abawala balina figa ezinsinga bangi ate nga bali mu mmotoka za bbeeyi saawa zino nga babasabye kaadi basobola ozikuwa baba babawaddemu fugamu nze mmotoka yasooka omusajja teyampa kaadi lwaki ate omusajja abeera angulira emmotoka ate n'agisigaza mu mannya ga balina gikyusa mugange weeri era lyangambye kati bebi tokyayagala givuga emotoka ne mugamba mukwano anti teyina kaadi kati yakangulira endala bbiri zo kaadi amanya gali muzange ate kati ampana buwi sente nagamba weetwala twagaza okulaba kwoyo omusajja mujeeyo mukala sisobola mukwano omusajja omubbi anyuma okukweka omubbe tebamulaga anage mundeke ebintu byokubba abasajja ebyo tagenda kunkozesa nsobi tulaga omwami weeraga tomuyina mukwano nsula bulungi ndya bulungi omwami ndina nkuba bwe nti ku ntoli n'aleeta pozi n'akasembayo twalabye omwana omuwala gwe basudde muwala rest in peace omwana omuwala obwedda ndaba mu comment section abantu nga bagaba rest in peace Fifi oyo omuwala yaani omumanyiko simumanyi nange nalabye nga bamusudde naye simanyi kye yakola gwe omwana onyerezaako ne mumanya kirabika kuba mpulira bagamba oba boyfriend naye Uganda yefuuse Uganda nze kyovola nze mwana watu wa DJ sitambula nga sina babawunsa mu motoka ekiro bane babawunsa bana buli bawunsa musasula emitwalo 7 bamala kunyingiza gate ne banoonya gye balaga obutemu bweyongedde wano mu Uganda obutemu bweyongedde bata abaana b'abende olusa watali musango naye ate olusa ojja nakwekanga ng'alina gwe yakuula mugamba nze ezange tezikuulwa abaana abawala bakuula nnyo sente z'abasajja n'amaliriza n'amulekawo n'atandika kukwata positi z'omusajja omulala n'amulaga bamanyi okweba namuga nze sikyakwagala nze siina budde bwo nze ndi noono omulaba onakusinga buli kimu golowooza nti z'obadde olya abadde azijjawo njagala omanye wano adijja ensi ye Uganda ensi yakyuka si yeeri ey'omulembe guli n'ennyoko yennyini akupangira ne bakutta n'ekitaawo ensi yakyuse tekyaliko ntono wa Luganda oyinza okuba osanga nga yadde agenda ku graduate nga bakiyita ku graduate ng'oli n'agamba tekijja soboka oba sinakindi ng'abadde ku musajja w'abendi mujja we n'ategeera naye n'amupangira byonna bisoboka kyova olaba sigenda kujjayo omusajja wange mu kamera awo mulimba siina we mulaga omusajja obba mubbe kati onaamugjayo otya omubbe ye abeere nga mubbe kati gwomaze okumanya nti omusajja bayiza babakazi kambawe kateeke kano iPhone gyokwata iPhone 15 yeeno yennyini maama ye 15 oba yagigula sente meka simanyi mashallah ndage masse baanamu abawala kambaweyo kateeke kamu tuli babbi b'abasajja tetuganye kubanga tetulina we tugenda kujja omusajja ow'omu ate okujjako ng'agenda kuba mutate nga mwavu omusajja ow'omu aba muto ate nga mwavu ow'omu kaakati bano abasajja bwe tuba tubafunye tufube nnyo okuba nga tetulaga banambeemu be tusanze nga be balina abasajja kubalaga nti fe ababaagalira abasajja ekyo kyo nkibawadde ng'akalowoozo abakyala basaidi kiiki banange fuba nnyo okusirikira omusajja oyo bw'aba akuwa buli kyoyagala njagala osirike olabirire abaana bo akusomeseza abaana bo omuzaalire mu nkukutu nga mukyala wa wakatamanyi mwejjewo akajanja k'okwagala abasajja gyennyini gye gigenda ne gigamba abakyala b'abasajja nti yes bw'amugamba nga talina bifaananyi byo kumubulaga woba nga gwe tovuddeeyo omukyala oyo talina buzibu naawe omusajja oyinza omukola akantu n'anyumirwa nnyo n'agenda akanyumizaako kankubuulire waliwo omukyala asobola okukwata mu simu ya bbaawe n'aggyayo essimu yo
ng'alaba oba era okubira nnyo bbaawe n'akukubira naye bw'abanga akukubidde munnaye mukwano nziramu okubawa amagezi ago tomuvumanga kuba buli wamuvuma omwongera busungu kunoonya ekiddako ate abamu muli bato temumanyi bintu byakuloga abamu mwesibye mu balokole simuvumye n'awulira buwulizi nti gwalina omusajja we teyeetaaga kumanya ate bw'omuvuma era akuloga era ne wotamuvuma era akuloga kati muvumire ddala nti bw'obanga bbaawo yes muvumire ddala kale baba akuvumye that's okay naye omwami bw'aba avudde wuwo n'akugamba mmase ngenze waka kikya kikkubisa ekiro amasimu zokimanyi naguma omwami yankubira kubanze munnange era kimanya alina kunkubira olina obwo obugumiikiriza mulimu abakyala abalina laavu ennyingi laavu njiyina laavu eyo ennyingi yakusiriwala laavu njiyina naye avudde wanga mpadde buli kimu ngenda kulya ngenda kunywa renta amusasudde amafuta nteereddemu fulutanka kiki ekinoonyesa omusajja kumukubira amasimu mu budde bw'ettumbi ali ne mukyala we nze omwami owange aba agenda safari angamba nti kati ngenze safari bw'aba agenda safari kavuyo oba okola violence angamba ngenze safari eyo mba mukubira amasimu ajati okumanya ng'omusajja ono sirirekeraawo mwogerako buli wentuuka mwogerako yanyumiza nanga nti waliyo omusajja nga ye atabula abakyala balina abakazi babiri bw'agenda eno n'anyumiza ono ebikwata ku ono bw'agenda eri abakazi ne bakyankalana ne batabuka ne beevu naye by the way abasajja bonna abasinga balina olwo olugambo ekyo nakyo njagala okyetegereze era wajaga maama gundi nolowooza n'omukazi oba kiki kyofera nakwefunira omukazi utategerekeka bizinesi takyazitambuza bulungi nze yantamye kati gwe naawe mujjawe ng'ono anoonya byozaayo obusiro obukujjudde nga naawe oboroga bebye muleke kumba kupima oluusi abamu baba bapima ati omuntu asobola okugamba mujjawe nti tomuleka alina okugamba muleke nze nkugambirawo bebi weesooti ngenze ndi mubbi bayizawe nze nyina enjeri gye nzibamu omwami wange ssente mu bwongo tuwa ku bukodyo anti kwegumiikiriza nze lina eddalu mulinda beno naye wembeera n'omwami wange muwabula nze yajja n'angamba nkubuulire nze neewuunyiza omukazi okunkubira essimu omwana agenda ku yunivasite akimanyi ndi wala kyonka alina ssente waka nandinda nze ntwale omwana tola nti oyaba musiru nemugamba daddi olaba omukyala tolina mulala wogenda mumujja omukyala yenna ategeera tamala gakwata ssente z'omwami n'azitoolako nemugamba daddi oyo omukazi mugumiikiriza nze ssente okubeerawo nezitazitoolako okutwala mwana kusomero oyo aba mukazi naye endi yakakingamba wayiseewo omwezi nanga naye kimanyi mukazi wange otegeera nali nkupima agakatonda bwe yaŋŋamba ati nali nkupima ndabe kati yagenda nze okungulira eno Subaru yadde agulidde mukazi we eno kawunde yakafuluma empya nansindikira kadi ye mukazi we yakazaala omukazi agenda kwetegeera bw'aba akufolowinga yetegeere tewali buzibu alituuka ekiseera n'amanya aye tugenda kubeerawo mu nkukutu abeere ati broken ye yamusookako mukama nkuyambye sikweraze omusajja nga yagenza wala n'angamba bebi sente zensigazaawo ntono sigazaawo $3,900,000 naye kati simanyi kyogenda zikozesa naye bonoozaala naawe nga nkugulira eyakabi naye namugamba banange eddadde nga kirungi banaye mujja wange akulike nga banaye mujja wange akulike noonya bampe ziri zimbeere mu ngalo akatono kayana kakuliwa mu nkwawa saanyiga mujja wange akulike mujja wange namwe mukulisa akulike okumugulira emmotoka eyo eyakabi eriko kati bw'oba ogulidde mujjange emmotoka kiri necessary okumbuulira abasajja pima kulaba obwongo bwo pima kuki alaba omutima teriyo abasajja bakitegeere nti no tewaliyo mujja wa muntu abeera na mutima mulungi eri mujja we era okukuba omutima omulungi osobola okubikako naye ng'osobola okuloga brother be basista mikwano gyange yamanya bagenda kungamba ate kimpise bubi nyige kati yaneesookamu nange nemugamba tewali daddi buzibu akulike nange bazimpeezo noonyeyo kisubalu bulijjo noonya subalu nze ngamba weyo haji yalirese bulesi sente zo n'azikuwa n'atadda mukunyumiza aji wange mwagala nnyo buli kyakola ngamba
mwagala nnyo buli kyakolanga mbazina okunkweka yes alabe kubanze namugamba webale nnyo kumugulira ojja n'onyumiza oba kale naye ate tombuuza oba nkugambe sina bwe nkinyonyola naye mujja wagenda kuzaala naye njagala muwe ekirabo ekisinga ekirooto kye kyayagala nawe bw'onoozaala ngenda kuwa ekirooto kyo nze ekirooto kyange kya Range Rover kati ali eyaggulu banaatuuyana akola kati olubuto lutuuseewa mbagambe emyezi mwagala totuteereyo ku sikaani mwagala kundaga sikaani mbalaga zaaki obulogo bubajjudde nyina abalongo bange ngo mwagala kunga ndeka munange mbuzayo obwezi butono nnyo nsumulula abalongo bampe ka Range Rover mase internet ogikutta akati waggulu ne wansi sijikutte kati no sicha trending nabivaako ebyo byokubeera ku For You page nga siina makulu For You page etadiisa takola ki oli ku For You page ngoyo cerebu oli kutambuza ebigere ngento vuga simanyi buno busipasiyo kaniwebuuza bagenda nate kati kunyiga awaliwo abaana bobuwale gwetogwa mazzi gendo zungira eri muwala wange yo mulaba bwakuze webale kulabirira mwana naye mulaba bayina bina eryabula kunyina mukama omugambyemu ebina lyambula yaluwa omwana wange ebitumbwe byonna yabiwa omwana wange ndinga gwensiiga magejo bulunaku tambula bulungi omusajja oyo mwebaza nnyo by the way honey thank you for loving my daughters webale kulabirira abaana bange nebaza omukyala Ajat ku lusumo ye siri erabira bannange kumwebaza n'obuwembeefu obungi ng'ondabiriridde omwana anti ndaba kamera eri waggulu tandabe badde ngenda fukamera oba kamera nanandaba nfukamere fukamera Ajatu wange omulungi Ajat ku lusumo nkwebaza nnyo mukwano thank you for loving me thank you muula wafu w'abanyankole mama nkwebaza omumbejja nkwebaza nnyo thank you for loving my daughter thanks for loving me banaye webale kundabirira omwana omuntu abamu asobola okugamba nti kati lavuma satandise okubeerako obulungi ajjeyo omwana mwewerere naye mama tonakyogera tolikyogera bansuubiza wampa fulu basale forever and ever ne thank you so much omwana wange bulwarwara bamujjanjaba n'otangamba nti omwana mulwadde ongamba ng'awonye nno muwala we nno yawona bambi thank you so much essomero liyina keya banange mwebalire ddala amiina nnyo ekiri ku nkyaya galiba magombe naye tewali kire twawukanya webala omutima ogwo okuyamba abazadde amiina ate nkwebaza bwe nakusinkana n'onkwata mu ngalo natereera wow natereera oliko ebisima oliko ebisima mazima era natunulamu kamera ya DJ Kigozi mwe nafunira ebirungi nentereera neba nkwebaza nnyo webale kuba n'omutima mulungi era we naba nfunye nga katoko jakala batokagano lwokuba ngo oyina sente manya bagaga mwegaanaganisa nnyo nze nja kuleeta ettooke n'enkoko mbikuyiira naye neyanziza neyanzeege mukama kumpere kyosinga okwagala kukuume akuwezadde eddungi webale nnyo webalire ddala bannaye mase wasiima Hajat banange mwagala nnyo omukyala oyo mwagala nnyo teri mukyala yanzuluukirira ng'oyo abakyala tetuganye bansiima Hajat naye omuntu akutoolera school fees ku mwana kintu kyanjawulo nnyo essomero lye lya bbeeyi lyakakadde sirisobola nga nze omwana wange yali mu lyasatu nga nageera ngulubana wenfuna ngamba nti kankuweye 10 nga nsiba nsabiriza abantu nga bankoowa olwo lwana lusabiriza olina amagulu genda okole n'omukazi n'avaayo n'agamba nti nkuwadde full basari kati ndi ntega ya secondary era omwana wange olutuuka mu P7 at least nja kugenda neebake Ajat ku lusumo ndware funa omusujja ogw'ekitengo gw'obutakola ndemerewo alina kumuweerera mpaka si mu bubi omwana muyigiriza n'eddiini omwana wange takyasobola newe mba mutambula n'alaba kabuca k'ennyama tasalawo nze eyo eddiini sigirabangako enjala ekuluma genda bagambe bakutereka ekyennyanja awo ne chips mama wange agambe teekako ekyennyanja kaleete tokoonoona kaleete bakutereka ekyennyanja ne chips yes bawe yakusalamu omwana ono musajja mulungi bambi taata w'abaana bange yali musajja mulungi yali mulungi naye nga mubbi yanziba obusente bwange obwekyeyo saagala nakwogera nnyo ali eyo naye abonaabona n'ensi genda ogende bakuwa ekyennyanja omanyi naye tayagadde olugamba nti genda oyo musika wange byonna bye nakolanga ndaba bikola ayinza okuwulira ng'ogamba nti taata we yakubba ssente
olwonze nkyakwekerera mu baana bange ab'obuwala nze mbagamba omwana mulekerawo bazadde banange kubeera nga mukwekerera abasajja kyonka omusajja gw'okwekerera ye ate takukwekerera munaye noleeta akanyama baana bange nkajja wa taata wamwe mugambire w'amazima ova kukola kanyama gw'okeegulidde nga maama lwaki mwagala nnyo abaana bano basigale nga baagala ba taata ekiseera abatabalabirira ekiseera kigenda tutuuka ng'ogenda kimujjamu kiragambe nedda maama nga watuleeteranga ebintu nga taata yabigula olwono taata asinkanye omwana atandise okumuteekamu naye ebigambo ogenda kuswala bw'omu maama yimirira ku magulu go omugambe nti mwana wange olaba ndisinga omaaza njagala okule mu mbeera yonna ng'omanyi nti ntoba okufuna kino ky'oyina mulekera ogenda mutandika okugaba ebitundu byammwe ebyekyama mwagala sanyusa abaana bamwe ngu bataata be baguze nze taata nkugamba omwana mugambira taata wo yanziba taata wo yali malaaya taata wo yali mubbi taata wo yali wano sisobola namukwekerera yanziba kasente kange konako ekyeyo kati nkweka omwana bw'anaakula nambuuza nti maama lwaki tobeera mu nyumba ya taata waffe ng'amugamba nti muyikolereyo puleti emu ziri sawa meka nange wandinkoleddeyo kankugire kankusiibula olunaku olwaleero kale sooka mukolereyo webale nnyo okujja ku HK Media nawe webale kunoonyaako webale kutoba ntobye nze nontoba abantu bajalowooza ngu tuyoola njoole nawe jangu oyoole tutoba wabula kunoonya mukisa n'oyongera mu bizinensi yo netambula era nebaza bonna abankwatako abampanga obulangu nze sikyakuba kati bulangu wakita nkubira ki obulangu ogenda kumpa meka ezo nazo sente meka omanyi bampanga meka meka n'ogulubana n'akalango k'omuntu akuwadde emitwalo 2 omwezi ebivaamu kusibisa ng'ovudde ku mulimu gwe ekikyakuba bulangu bayiza nkolera muntu omu yeka Lois Beauty World yeka era naye wali bangobye nyina amaduuka gange gali ebbali kyovoola basaagala mulage nti ate bantu mwe wembanga mukoleranga abagagga bw'oba omufunyeemu ebirungi tomulaga nti obifunye abagagga bano bazibu alowooza oba omubba omwawula bireke bibeere eyo yes munkukutu ge magezi ge mbawadde nze ndi laavu mase omukazi aveeru ku njiri eyagendako kubukedde nenoonya nebinsala naye kati sikyanoonya bwe nzijukirako kasitoleko kunyoonya nange neesekera naye kati watuuka otya ku bukedde kajjanja naawe ogenda ku reception ya bukedde nali noonya kubeera sita nakula nze omanyi nako yanyigako nnyo njeri gye tutakula na taata nga mama waffe yatoba nenkolako kaliyoki nga nzina namaliriza okukola kaliyoki neŋŋamba kaliyoki tebantegedde kubeera serebu nendaba nga ababeera kubanoonya babeera ba serebu nenga nenoonya enamba nengendayo naye ng'ekituufu wali togenze kufuna musajja wallahi ya mungu nali sigenze kufuna musajja ebyaddala nali njagala kubeera sita era we nagenda layini yange nkeera nga bamaze okundaga ennaku 2 ng'emasimu gayitiridde nga buli wempita wa ku stage baga wuye yabadde kukedde yoyo keeko nagimenya ebyaddala naye mpaka Katonda we nagamba nti naye lwaki sifuuka serebu era neebaza n'omuntu ndowooza yampa amagezi gogende Saudi kuba gye nafunira gundi platform omukisa gaawo yes naye ate we natuuka nemanya nti obwa serebu nabwo bubi otambula buli omu agamba wuuyo yoyo love mase kyonka oluusi oli ku bigere oluusi toyina kakulya ofaanana kyovola abaserebba ba tiktokers beesibye mu bwavu lwakugaana ogenda okukola kuba bamanyi ngu babamanyi ate okutembeya ennyaanya ate okutembeya ddole ate okutembeya engato bamumanyi ngu sita ki ng'osula enjala sita ki nga bakugoba ne mu nyumba mugende mukole ba tiktokers bannange nze mbeewunya okuba nga nabasanga wano mu Kampala nga muyina amannya muli bakabi n'essaawa zino mbasinga leto kyalina ka tiktokers kigonegenda gw'omuteekamu buli n'emmotoka gyavuga ngikubisaamu emirundi 10 tiktoka giki wano wamanya alina emmotoka ez'akabi ng'ezange nkumenyere emmotoka zendina nkumenyere nyina Maka 2 nyina Maka X nyina Maka 2 gye nasookerako omwami gyatampe yes Grand Maka 2 gyatampeerako ki card eri wake parkings Maka X eyo bampa card Sienta bampa card gundi ani bread eyo yo nyina card gye nakasimbayo okugula ne bangulira gundi Subaru ne bampa card ne bangulira Aria Kawundo ne bampa card kati kweze motoka bulina nabo ba tiktokers kulika ine motoka ezo basokera mu busiyento obwo webutyo akasenta kaine bati bakakona kalinga taxi kalinga boda kagweri
oshegede kati TikTokers chine emotoka ezo zenjogedde aliwo gwenda barabamuko aniyo nayina Alpha ye Senfuko yani Senfuko siya yavugeyo Alpha zanobo jimpero obwerere sijivugo nonsonyo waliwo motoka zesegomba kati motoka jensigaza mu bulamu Range Rover jenjagala inshallah jajifuna dekanzare obaddeki ayi balina okumpene eriko Canada negombe ya Spice Diana omwami nangamba nedda waliwo ezakafuluma sport Mugada dyono jinaga kati byenkoledde bebyo chambusa mazima kati ate we nagenda musikani ne bangamba nye n'abalongo mwami yangambye noweziba bbiri bajazireta mulundo ogwo era we n'abanza de Range Rover yeje mugendo olaba mu mawulire nga bajin surprising we mugendo tegerera n'omwami ekyo kyo yakikiriza n'agamba we mukyala wange wawaka wali kumanyira kuba abalongo tebakulira bweru olina balongo nage anaye mase otubisizamwe eggali imbira mu speed siku balumya bino ebintu namwe osobola bituukako buntu butono nnyo ate naye wunya bayiza we bana abaana nabakuba akavulu bampitanga mawube ani ayinza okwagala oyo ani ayinza okwegatta n'ekyo ekikazi nga we kifaanana kimawube kizolo ziramu okubategeeza mwe abali obulungi muli bubi nnyo ate ffe bamawaya n'abagambirawo nti abasajja be mulaba bano baagala nnyo omuntu n'akutunuulira mu mbeera zo n'amanya ajja kusobola muleke kwefuula abasirise kyemutali waliwo bano omukyala yabeeranga mu fake life saa zino bamulaba wa yali nnyo bayazzeewo ese kuba nza siridda ku kyeyo adijja siridda ku kyeyo ngungenda kukola ngungenda kulangira abantu ngusimanyi ngu kampani entute kukola oli masiikini kozesa obwongo bwofune ssente wano mu Kampala onoonya ki ku kyeyo fenna amagezi okumanya n'okutegera gw'olina ge twetaaga ekyeyo kyakulema ogusooka owulira ebikolume bwe bitambulira ku bantu osuubira ekyokubiri ogenda gaggawaliramu ani akusesa kiba kiganye tewali mukisa gwo tebaagala kukola gwe balaba bakolera babeeranga mu mayumba ga bbeeyi ngunza nsula mu nyumba ya mitwalo 9 wagikungulamu ki ennyumba ezaalakijale fe we twabeeranga mu nyumba ey'emitwalo 10 tetwafuniramu abatuteeka mu nyumba ez'ebbeeyi tetuzivuddemu tetugenze waffe tetuzimba oyagala kweraga ng'oli mwana muwala nobwoneeraga baako kyoteekawo abaana bo kye balisangawo muve mu ebyo ebyokweraga nze ndi bulungi nsula mu nyumba ey'ebbeeyi osula mu nyumba ey'ebbeeyi ya mitwalo 8 kakadde asula mu yeekumi mwena muli bapangisa muli ekintu ekyo ate oweekumi ajja kuvaawo ng'alina kapolitiki ayeezimbire ng'oli mu 8 times 3 times omwaka sente mekezo tezizimbayo tezigula kayumba mu nnema weemenya n'ogamba nti at least nnema emenye naye mbadde n'ewange so mbakuutiriza okukola n'okumanya n'okutegeera mubeere bulungi mbaagala nnyo abawuliriza ba HK Media mbaagala nnyo gweto gwa mazzi mweraba kale abalungi abatulaba munzikirize mbasiibule tutudde ku Gladiator olunaku olwaleero wane masanafu osobola okujja n'owuga oba n'oleeta omwana nawe bannange njagala nnyo omwami gwe bayita manager loan nnyini Gladiator bannange Gladiator erina streaming enungi Gladiator ina garden ennungi erina ebyokulya byonna byoyagala ekirizibwamu abasiraamu yes teyennyinyaza ate teyesitaza leeta omwana waawuge eri walungi wayonjo kagadde musanze ng'aleese muwala we kuwuga nze era oba onoonya ng'oyagala n'okunsiba sange waloni ku Gladiator awo sifaawo abantu buli lunaku abaakunoonya nga yakukwala ne bayiza ate wano mu Uganda sikyasibwa kuleka ng'onzise busi olaba balina gwe bampanza ng'ayagala kunsiba tewabimanya yantwala ku CPS kutuukayo nga nakubyedde essimu bantutte nno bantwala ku CPS kuba baali bandaze kaadi nyinawe ekikazi ky'ebizigo kye nali nvumye namala okiweebuula ne kiryoka kijja ne kyefuula ekyagala ebizigo nange nenkiragirira nga mukasimanyi nti yeye kutuuka ng'emmotoka epaakinga nga bajjayo kaadi you are under arrest bagezi basooka okwagala okunzijjako essimu nenjikanyugira sisa wange nengamba ati kubira omuntu bwati ne bwati kukubayo ng'akuba ku CPS nti omuwala gwe bayita Lavumase bamuleetaawo DPC simanyi musango gwakoze DPC nga gamba nti Lavumase nga simanyi mpozi nga OC yamutumiza ng'akirira OC nga bamuyita OC agamba yes yavumye omuntu ng'amugamba oyo muntu waffe bw'atuuka wano muwe transport addeyo abantu tobaleetera okulowooza nti n'abantu abaza emisango ku social media nga bavuma abantu balina abakulu eyo mu gavumenti ababata
omukazi ebivumo bye nali muvumye byali tebyesitaza waliyo envumo embi n'enungi ate kye nali mugambyeko gaali mazima nayina bwino kuba yasooka nanvuma nange nemuwa fena video twali tuzinanga nawe tugenda mu kooti bajja bagamba mwesorting leka tugojja fubutuka eno twalina muntu munene mu government tukale twalina nze nyina mukojja wange ate munene MP Mulamba ate jeno naye yankutire kintu ekyo lekera okuza emisango ng'olwokuba ndikojjaawo nange nenchuuliriza nalekera nzo ndaba nze nkyali mu ntale zivuma bannange oba bavuma mukikola mutya bawunya n'akamu banaye navumanga nga sirina kyenzijjamu wabula ng'oli akugula babasasulanga mutuvume batusasula bayiza bakuwayo meka 10 nga gye gigenda okutwaza ebikolimo by'abantu onagamba omwana oyo mukolimidde n'alyoka nvuma nansensebula abantu abamu babaloga walabye omukazi yajja Dubai ngo ebintu byajja olira bagamba mbu story eri fake esobola kuba fake nga badde baagala kufunira mu sente nakyo kisoboka okusonda sente kulai naye mwete muswala bulunaku kubasondera mwekube mu mutima mweteke mu bigere bino bulunaku gwe basondera oyina amagulu n'emikono buli dakiika ate nakubulira bayiza ne munakolanga katemba n'ogamba kodde ku media olimba abantu bakusondere sente zo tosobola zifunamu toyina kyogenda kukola mungu walayi kibeeremu ate bayiza n'omuntu nga teyakulira mu buvubi fe twakula tukola twakula tulima twakula twokya kasooli twabonabona because tetwasoma naye omuntu akulidde mu mbeera ennungi nga yamanyira okusabiriza kiba kizibu n'owamuterawo business tasobola gicontrolling mbagala nnyo mubeere bulungi kale yenze HK Media Hadija Kigozi assalamu alaikum